kyamadobadoba naye ndi side eno wali entalo nnyingi eno naye saagala nnyo bintu nga ya politics ebyo manye ebintu ebyo abantu tebamanya balowooza ffe fo tubiteekawo naye nga naffe tubeera ku oda bigamba ndabye afande wangi wasozotya afande bulungi olyotya muganda wange eyakatuuka nsawo gye tulabe twogeremu olabe Uganda weeraga afande akeera ku TikTok lebana Uganda olemwa kabaka ali eri afande amayinja asatu akedde no sokoshe yalinga afande tumulabiseemu boy ifo keera ku n'emirimu gye bakola tebagirina anyway emirimu gye bakola sente bafuna ntono afunye kadde akoogerawo ku TikTok n'ayisaamu eggaali tumusindikira free wa political prisoner azibuuka Bobi Yanga yuyo kwali kwa afande nze boy namu commentingidde bulungi wano wansi free our political prisoners iye yange naye tapi abibuuka eyange agibuuka nawebuuza nawe beerako nekyobuuza afande nkedde muyisaamu gaali boy bali ku TikTok tebalina byakukola osente bafuna ntono mu kufuna sente nga bazifunye ntono batufuukidde problem Paulo omutegedde Paulo nawulidde agamba wambaale webale Paulo okitegedde wembaala oba mulaba instead of kubeera ku mirimu baafande baliera ku TikTok. This is wastage of time. Afuna sente z'omuli w'omusolo ali niman ali mu byembozi bya kisirusiru wallahi billahi mbyozi bya nti nkedde nyirira namuwuliriza dde nensuka ninga mano obali kanti we break aba akala nayogera ku basiba abali oyo afande w'embaale baba mu Bisent Bobi Yanga yayogera nze mpandiika ebyange tabyogerako nze ndaga free all political prisoner tabyogerako yafande Katombo oyo Bobi Yanga ali ku TikTok live n'afande instead of ali mu office omunene azze n'amukubira saluti omusajja n'asigala ku TikTok naye mmwe sente y'omusolo ebonaabona boy labayo yuno erinnya lye liiryo wamma awulira nti ndi wano siri nga afande oli mu kyambalo kya gavumenti oli mu kyambalo kya muneeyo ya Uganda ogamba toli afande. Look at this. Ndowooza owulira ali mu kyambalo kya poliisi ayambadde mayinja asatu agamba mbu nze wano nga saafande kyokka nze wano nga muntu wa bulijjo. Look at this. Biki bye tukuwa gye tulaga.
nono bafandi ba nemwe wembale yombukato lwaki bana basajja batufuyisamu ddala amaaso ekyambale ky'abandi kitandise genda ku TikTok bwe batyo nga kyali nkufollowing nga kyali nga musiba abaana b'abantu boy bwa mtu yinotekawo politics Bobi Yanga abyogeddeko aligamba mbu following nga kyali mbikibe bitulimu omusajja owange bamukube ku miggo addemu amagezi okuweerera abaana school fees mani no njavu mu muntu mumushayalinga no afande buno afande kato weyo mbali akedde ku TikTok bamugamba free political prisoner gabaneda Bobi Yanga ndabanga muntu justice nange nyambadde kale olira abakyala bano mane yafane bade nomulabisamba boy musoke mushayalinge tulabe sente zaffe ali mu office mva kyokuweereza eggwa kale tewayi kibayoweereza kyamaanyi kyo tukitegeera naye mubiya oba y'amateeka busanga kato mutuufu Uganda bw'ogitunulamu mu myaka ebiri kato olaba tugenda kubeera wa ebiri just mu maaso tugenda kufa bamubuuziza ekibuuzo kati ali mu byakisiru wamayinja asatu yuuyo bwetujja balabisaamu adduseeyo bamubuuziza ekibuuzo nti Uganda myaka ebiri egenda kubeerawa anti yagambye temumbuuza nga afande mumbuuze nga mukwano gwammwe naye ng'ebyaddala Museveni ne TikTok yatulumbi kituufu Bobi yali mutuufu Kyagulanyi yali mutuufu okujoininga TikTok byaddala ate n'ogenda n'osanga omwana omulala n'agamba nze ndi bulungi sirina kyendi naye ng'ate olaba abalala balajjala naye nti ekisinziira ku ekyo connection gye tubeeramu mu bantu abalala batusiiga enzira enkyamu naye okuyiiya okw'amaanyi okuyiiya okw'amaanyi apande wangi njogera ne hasa gwayogera nze nkomentinga ekyange takiddamu yiikyo ekyange nakiwandiise wandiise dda afande free all political prisoner ye akiyitako bano baboyi badongo mukimanye namwe nti waliyo abantu ababalimu nga babaliisa bubi obanga basa mu kifaananyi ekizija musya
kale bakeera ku tikitoko afuna sente za mwiwa musolo bwafande kati oba tugenda wa mu ggwanga eno kale ensi eno begenda wa sente z'omwiwa omusolo kavuma waabwe omusolo gwe gwasasula omutono nagwo gino message muzireke oyo kato w'embaale abamu bamumanyi kale akeera ku tikitoko mu ofiisi lanaku lwakubiri sente za mwiwa musolo ezetusasula ze bamusasula yakedde ku tikitoko sente z'omwiwa musolo laba yo omusaala gwe guyingira lunaku lwakubiri. It is supposed to be a very busy day. Ye nakeera ku tikitoko yakamalako simanyi oba kibeera hours naye nazze kodda najala kulaba ddala oba waliwo omukulu we yazze n'amukwira saluti esumi n'aje myuti nga n'asigalako n'agenda lwaki omuteeka mu kaseera akakatu omuteeka mu katu obuuza ebibuzo by'oyinange nina ensonga gye njagala okwogerako ensonga ennuma muli bantu bannayuganda mututuyisa bubi agenda agamba nti nno leero nzize nga kato nemwe Uganda olemwa kale sente za mwiwa musolo akeera ku makya akubeera ku tikitoko ate alina amayinja 3 boy ndowooza lwaki ojjidde mu office mu uniform ya police mayinja 3 olina mu office tukusasula andowooza oli wulira muleka anyumirwe bibye anti owulira ebinyampi we bimuwolereza nti muleka anyumirwe bibye naye n'agamba oli mutuufu ali mu uniform ya Uganda police yiyo mayinja 3 ne Bobi Yanga kwali afanda Jacob Bobi Yanga tukisusa kukina n'ekimini ebiwaluba byali mmere kinabyo olabye tebira Uganda we bigase n'afanda yiyo mayinja 3 akamye nno nze ku TikTok kunyumirwamu kale mu uniform ya ggwanga ngali mu office bibino bichati by'emabega ebya dute ansobedde nange mule wagamba sabula boy oba bamuyita afande kato Abdul akedde ku tikitoko kyokka lunaku lwakkola lunaku lwakubiri ali mu office ya ali mu uniform ya police mayinja 3 afande we mukulu yaze n'amukubira saluti nadda ku tikitoko fe sente ze tusasula ebintu bya bei baba wabbo omusolo gwaffe baguwa bbo tubalabiseemuko afande kato w'embaale namulidde abantu bamumanyi w'embaale talidde enguzi bitooke byebigwa ataddeko yuyo laba chat ya week laba chat laba duties ya week boy abirese ne banaga sam
Kakugambe ekintu kimu. Kimanyi naawe gy'oli alina ebikunyigiriza? Ataddeko n'enkofiira. Omusajja mwami katutali bweru wa ggwanga lino. Fera tuli mu Uganda. Okitegeera. Naye alina ebimunyigiriza. Kati bwe bw'otalina ogamba guno ogenda mubuuza kino mubuuza kiri. Ky'ogamba ye ebimunyigiriza abibuuzaani. Nga bye basiba abaana baffe. Obuyinja osatu obwo obuyinja obubisatu kamu buvi obwo. Ekiwala kyegomba afande mullo nga wo kyogedde. Ekiwala kirimu afande. Ekiwala kyegomba afande kyanga. Kala ekinnuma waliwo mukulu wazze n'amukubira saluti n'amuwa duty z'okkola Abannayuganda batusasula emisolo mingi mizibu yali mu office alikola tikitoko lunaku it's a blessed Tuesday mfoto okwata ababbi babijambiya kunoonyereza basegirinya embaali basiba abaana obwereere yo yali ku tikitoko life ye ng'omuntu nemanyi kino etwala oba kyabaawa life ye ng'omuntu basiba abaana embaale polisi gyatwala bane mugende ku TikTok mu muwe level ekyekiwala mugende mu kiwe level kuba toyina ngeri gy'oŋŋamba nti azze ku TikTok nga mubulamu bwe bw'omuntu ali mu office ali mu uniform ya ggwanga ate alina mu office ya polisi ogamba azze waneeno kati kyogamba ffe tugenda mulabisizaawa boy tugende tumusabulemu olaba embale basiba abaana naye bakyakwata basegirinya emisango mingi eri embale basiba bagamba mbuno tuli mu drama ambu aliwo nga kato obuuza ku mikwano gy'oli mu nange namubuuza why free all political prisoner iyo free all political prisoner abibuuka is a human lwaki mu kisusa agende na ali mu office ali mu kwetega nawe etwala kyegombya afande mullo mbawo mbega ngagira mu uniform ya polisi ekyekiwala babwakyombega be bakwata mu drone abantu nti nina abaana babiri ewaka oba TikTok sigitegeera bulungi oba TikTok ebeerawa invite nange ngendeyokko musabule request ikansooke nange ngendeyokko nsabulemba enanga naye ali awo yagamba wa Bobi Wine waliyo nnyonyi nga oyo naye omubuuza ekibuuzo andowooza olaba nange singa nziramuko ka request kange enamubuuza ebibuuzo bisatu boy buli wamu politics waali afanda ali mu office ya government afuna omusaala ebyo bisiro ekyekiwala kimuto kiwula kigambye kiri waka n'abaana basatu bawacha akwata abantu mu drone afanda afuna sente za wa musolo za bwerere Oli aseba ina n'amajja n'enguzi nnyingi mbagenda tegeka embaga z'abalongo nane sente z'omusolo tulabye yaddala bamuyita afande kato ku TikTok bamuyita kato kale laba sente z'omusolo request yange tagizzeemu atiisa kubba
ate obadde mpulira bubi nnyo obadde tonakunteeka ku live naye mbadde njagala nteekeko nga bobi yange oyo akyaliko lwansonga tetusobola kumubeerakawo ne tuyintarakingako n'abantu nga batusiba walabyeyo abantu babadde mu kudduka kwa kabaka abantu yabayimba ebyo bimu people power kati buzibu ki ensi yatuukaawo ekyo ekiwalabba wakyakola mu drone ye bakiyita kyani kikino wano bakiyita kimutoni oba bakiyita nga sizumi kikyo bakiyita kyamutoni tekirina makulu bawakola mu drone saawano bw'ofuna omukisa ogwentatingako n'afandoni owaye n'ebintu bibiralala yogera ku bintu tulina ebintu ebizibu byosobola okwebuza ku afandi nga tuleseewo bintu ebyo biralala biri waliwo obudde bw'ebyo ebintu ngaabantu abo bw'ebyo ebintu ngaabantu abo bw'ebyo ebintu ngaabantu abo kale ampuliriza omunauganda ndowooza message eno yetaga netambula netuukako nemba IGP abo byokyola byali bino byenanga tebaalina kye bagamba ggwanga bano abasajja afande bamumanyi wembaale mukulya enguzi bambi akwatira kisooka mukulya enguzi akwata kisooka bamutenda aliddeeyo n'akatagga ekirala akedde agamba azze ku live nga kato ajidde mu office mu uniform ya ajidde mu uniform ya polisi byalimu afande mukama katonda ne Uganda olemwa leka nkozesa essimu endala mbi recording nkateekeyo katambule kankozesa essimu endala mbi recording zaffe tuliwo kulabisa kankozesa essimu endala kankozesa essimu endala nze okulikodinga obulikoding siina buzibu kambi recording walaba mukulu wazza ku ebisaluti awo atadduseewo mbadde nze mu recordinga simu ndala boy tubola tugula amasimu mangi boy twebereremu tulina obbakwata leka mu recording ane muno Made njagala mu recording ndaya mu recording nga agama azze wano kwetega sebo avudde ali mu office ya mwa musolo mu ya government agamba ze ku TikTok kwetega njagala mu recording tukatambule bulungi tutagenge IGP Uganda police omwana asigala ku mulimu boy aliwa adduseewo kumanina ne kino ekiwala kimuwolereza boy bawakyakola mu drone zengena muri kodinga leka akomeo saba agambi afande wa mayinja 3 ali kusendeza mwe wa musolo azagamba nti nzenga kato bamita kato nti nze banaye nzenga kato na yenze semumbuza bya police nze nange nze kwetega muko enda mubuza oze kwete sente zomi wa musolo joka olwa afande mukama we yaze na wa mayinja naye wa mayinja na muwa saluti biki mana agamba na mwe emirimu ejokkola boyo omusajja ali ku TikTok
naye ng'ate gwe Uganda sukali alinnye sabuni alinnye amata alinnye buli kimu kirinnye ffe omusala gwaffe oba omusolo gwaffe gwe babasasula ali mu office ali mu TikTok no akira kino etwala bba waaki akola mu drone nkiga kina polisi enkulu gyeri bagendeyo gye baba babuuza bwe ngenda mukwata kagenda wenanga kyena ngenda kitaagingamu kamu recording nkate after bamuyita kato eka mu recording ali mu kwetega kamu recording laba mayinji asatu sente za poli ali ku TikTok bamuwe emirimu nga wavaawo wa mutinga basiginya babasiba abana basiba abantu mu embale ye osi ali enguze embale ekekenka aze kukakedde ku TikTok fe ebintu birinnya ato omusala gwe omusolo guli waggulu ebintu nga birinnya nga bamusasula tulina okusoberwa kuli kiri kimu kyetulinaako okusoberwa nti afande agenze najja ngazze ku mulimu koze ali mu yunifoomu oli buli lwalaba omusirikale afunamu ekibuuzo alowooza nazze ng'ali ku mulimu kozi wuyo atulaga nti ali mu ofiisi ateeseeko everything ayambadde wuya ya poliisi oba okitegeera so bwemba nina gyensobeddwamu alina amayinja nsobola omubuuza ne mugamba afande nali ku poliisi y'ekawempe ne bakwata pikipiki yange naye ensonga bweti ne bweti nsobola okumubuuza koza ndaze nti ali ku mulimu. Yes. Am I right or not? ekyo oba okitegeera kizoke mukwano kati tolabona omukyala yamubuuzizza nti no lwaki abasajja tebatuwa buyambi which is okay naye omuntu omubuuza otya lwaki abasibe balina lufeenya si avunaanyizibwa ku kyabasibe abali enalufeenya naye bwembanga nze gyenyanga advise mu kyomu abagamba mbu afanda azze kunyumirwamu fayini wano ku TikTok tujja kunyumirwamu ffenna abasinga tujjako for business oba okitegeera naye afande okumubuuza ebyo byonna abasinga bawabye ate naye atuwabisizza nti ajjidde mu yunifoomu nze bwe mmulaba bwemba nina ekinnuma ku poliisi ate wuuyo andaga nti ayinako nanyota ayinako kambuuze akawunti eno ya polisi yagikugulirawo ate omuntu akibagambye awo akawunti yakatosi ya polisi naye anti akawunti yakato naye obuzibu nti atulaze nga ali ku mulimu kati nze sijja following akawunti nfollowing afande gwendabye ndowooza ze alina kyagenda okunyinyonyolako ku kati nange bwenandaba mu yunifoomu y'eddwaliro gyenkolera ng'ojjanga ombuuza mbu lwaki omulwadde wange yafiira ekiruddu sisobola kubuuza naye wenkulaba mu yunifoomu y'eddwaliro era nsobola okuteerayo ekibuuzo ne nkugamba afande nga bwe nyiga ku mabeere gange mpuliramu ekinnuma nkoze ntya kozi yuwe dokita oyambadde yunifoomu ey'ekisawo nsuubira okumpabula sajja mubuuza ebibuuzo naye tosobola kubuuza bibuuzo lwaki ekonomi y'eggwanga eri wansi enkonomi y'eggwanga tevunaanyizibwa ku ye kubanga si yakulira Bank of Uganda gundi twamuziika dda yali twamuziika dda tebatulaga mulala oba okitegeera naye waliwo wano ebibuuzo omubuuza kozikale yanjagala abiziremu naye waliwo ebisinga ku ye ng'ate tetulina bitunuuliza ye birina bwe bibeesinga kenkugambe bakita ebibuuzo bye balina okubuuza enanga babibuuza kato naye bwenna
najja wano ne mubuuza afande lwaki munsanga nga nkudde sowaani yange ey'emmere nyinyuka oba ondaba n'ebbaaga nkundaba nva mu katale lwaki munkuba embooko nga bali ku mirimu wakola nga bali ku tiktok yo yasayininze naye mwene ensi gye tuliko nedda Uganda eremwa wallahi billah ali bakubira ku poliisi ki oba mubuuze lwaki afande bwe naleka ensonga yange ku poliisi lwaki bakunziramu agaba ne order abayise godfather leero leka kyasame naye walayi tiktok kuliko bambega godfather afande waitidde godfather tegeera tiktok Museveni yagirumbye wallahi leka mbe nayo obwedda ffe twayisendisa da invite tatuyita twagala tumusabule ebyo ebinnyo byente ndowooza olaba gwoyitira godfather omunyampi tegeera ino wano w'abanyampi Economy ya Uganda very well so very well this is Africa. When you get the Bawarabu muje ya amaro muri mu comparing omusajja ali mu kyalo mu comparing na omusajja we munyenga there is a difference. Africa is Africa and Arabian Gulf is Arabian Gulf and Europe is Europe. Boba uli ya Uganda economy eri wansi genda kewa Dubai to dabere Africa adobe nyagala kubuuza abasirikale ba trafiki tuyana mu hoteli ezembe nende bazijjawa afande wale kunkomyawo abasirikale banamyera bende emisala gya mitwalo 12 Tetwabona business zetukola baba tebakolera basiba wali naye bajoga anti gwe mulimu leka mberekereze walayi leka mberekereze wano w'abanyampi